Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza mwena batulwa ku mpewo zaffe za GTV yemba nyingiddewo ku program omuvubuka nange omutesitesi wo Hamdan Mido nze nkutuusaako bulijjo programu yeno nkujjukiza nti programu eno ebeera buli lwa mukaaga essaawa mukaaga ez'emisana era nyongera okujjukiza nti gwe wenna ali eyo muvubuka atulaba ku mpewo zo zino eza GTV nyongera okujjukiza nti programu eno osobola okubeera ng'otufuna era GTV tusangibwa ku social media platforms ez'enjawulo okugeza nga ku Facebook osobola okutufuna ku X osobola okutufuna ku TikTok ne ku YouTube osobola okubeera ng'otufuna era nyongera okujjukiza nti tutusangibwa gwe munnanga ali eyo alina GoTV osobola okubeera ng'otufuna n'oyo ali ku free to air still era osobola okubeera ng'okola ki ng'otufuna mpozi naawe ali eyo nga tolina access oli ku mulimu oli bize olina byokola toli waka tolina access ku TV yo era still nawe osobola okugenda no downloadinga app ya yo TV app osobola okubeera ng'otusangako era GoTV kwetuli kasente kaba kasamusamu ku yo TV app osobola okubeera ng'osasula obusente obutonotono bwesasudde essaawa oba lunaku byonna bisoboka kale olunaku olwaleero nga sinaba kubanjulira mulamwa gwe tugenda kubeera nga twogerako lunaku luno olwaleero kanyongera okubajjukiza nti mu programu yaffe muvubuka tubeera ne segments ez'enjawulo okugeza titubeera ne segment gye tuyita eya current trends mwe tukuleetera ebintu eby'enjawulo ebiri ebitrendinga mu bulamu obw'abavubuka era nyongera okujjukiza nti lwaki ensonga ki olina okwekumira ku TV tolina kubeera ng'osubwa programu eno ey'olwaleero mu kanyumiro kano aka current trends leero tukuleetedde ebintu ebyenja tukuleetedde technology tukuleetedde robots zino leero tugenze ku international market tukuleetedde ebintu bino katukuleetedde robots zino eziriko ezitrendinga ng'omunnanga ali eyo atulaba enjagala nkuwa omugaso oyinza zikozesa otya oba osazeewo ku investinga sente mu robots ezo oyinza zikozesa atya okulaba ng'obeera ng'okola ki nga nawe ofunamu tosubwa beerawo ku TV yo toseguka ate mu kanyumiro akaddako akagundi akatopowa bade olwaleero nkuleetedde innovative skills nga bwe nkusuubiza oba bwe nakugamba nti kabonero kaffe kana akatopowa bade tukuleetera abavubuka abalina innovative mind abalina skills ez'enjawulo naawe tugezeko kukubiriza omuvubuka ali eyo obeere muyiiya kati mu kanyumiro kaffe kana akali akatopowa bade tukuleetedde omuvubuka ayina ekintu ekyenjawulo kyeyakola eyakola transformation ey'emmotoka ng'agijje mu Prado ordinary bino ebimotoka ebikadde n'agitransforminga n'agifuula Brabus G-Class 2024 model beerawo wekumire ku programu yaffe ntova byonna ogenda kubeera ng'obifuna kati mu mbeera eyo mu studio siriimu nzekka tulina omugenyi waffe olwaleero mbadde njagala abeere nga naye asobola okweyanjula gye muli mu bakama baffe abatulaba ku mpewo zaffe eza GTV abatulaba ku programu yaffe omuvubuka ndi musanyufu amannya Sendege ya Alan Director Songula Tours and Travel ekola ku by'okutambula eya ticketing n'ebintu ebirala ebifaana bwe bityo ndi musanyufu nnyo mukulu Mido okukyazaako wano okunnyonnyola ku nsonga ezimu eri omuvubuka n'omuvubuka omu okunjigirako ate tumanya nange nnyinza okumuyigirako omuvubuka omulala nkituufu buli omu bulamu yeetaagamu nga bw'okyogedde kati n'okulwa ensonga eyo mukulu Alani mbadde njagala nga tunaba kugenda mu maaso ne programu yaffe eno mbadde njagala nsooka introducinga omulamwa gwaffe ogwa programu yaffe eno abavubuka abali abatulaba mwena abalabi ba programu eno omuvubuka omulamwa gwaffe ogwaleero tugenda kwogerako employment rights oba oliawo abavubuka naddala abakolera mu diaspora abakolera mu mawanga ag'ebweru biki bye balina okumanya ng'ovudde ku employment rights n'ebingi bye balina okumanya naddala okutandikira ddala wanene okuprocessinga visa okutandikira ddala ng'ofunye ekirowoozo nti njagala genda mu nsi bweti njagala kukola bweti njagala kukola kino katubaleetedde omwami ono tugenda kuba nga twogera ku mulamu ogwo agenda ngera bwe yeintroducinze agenda kuba nga akuwa highlights ku mbeera egwo omuvubuka ali eyoganyirwemu kuba abavubuka bangi oba oli awo mubbiddwa nnyo bingi bye babakoze mubbiddwa akasente kamwe babafeze naye katugenda kukutangazaamu n'omwami ono mwami Alan agenda kuba nga akunnyonnyola byonna kati mukama wange mbale njagala tujje ku mulamwa ogwo gwennyini mbale njagala tutandike nti omuvubuka ono afunye ekirowoozo nti kuba abavubuka bangi ab'enjawulo mulimu oli agamba nti njagala genda Canada njagala genda US njagala genda Bungereza mulimu n'abagamba nti wagenda mu Bwarabu kati mbale njagala tutangazemu ku bavubuka abali eyo okutandika ng'afunye ekirowoozo kino biki byalina okugoberera ne byalina okuteekako nnyo essira neyaza mukulu Mido omutesitesi wa programu eno ku nsonga y'okutambula
oba ku nsonga y'okugenda okukola okunoonyeza ekinaagulira amagala eddiba omuvubuka yenna ensangi zino yandyegombye okulinnya ennyonyi agenda akole ate agende akolerera effamire ye oluusi maama bazadde be n'abantu abalala naye nga bwombuuziza ekibuuzo kino nti omuvubuka nga tannagenda kulowooza kugenda mu Amerika tannalowooza kugenda Canada tannalowooza kugenda Dubai tannalowooza kugenda Qatar tannalowooza kugenda Saudi biki byalina okusookerwako oba yeewala atya okumubba okugwa mu mitego ekisookera ddala nga tonnalowooza nti ogenda kutambula sooka olowooze ogenda mu nsi ki kituufu era sooka olowooze bwengenda mu nsi ki okugeza bw'onooga nti ngenda Dubai United Arab Emirates sooka omanye United Arab Emirates muntu ki oba kampani ki entuufu gye ngenda okuyitiramu kuba amakubo mangi agatuukayo naye omuntu agenda okukola atagenda kusuubula sandi musuubidde kuyita mu makubo ng'ate musuubuzi gayitamu kuba oyina byo ebisaanyizo by'olina okuba nabyo okusobola okukolera mu nsi eyo ensi ya United Arab Emirates yeefaananyizaako n'ensi ya Qatar era oyina ebisaanyizo by'olina okuba nabyo yeefaananyirizaako n'ensi ya Saudi Arabia oyina ebisaanyizo by'olina okuba nabyo nti omuntu yenna aneegomba ogenda okukolera mu nsi ezo ekisookera ddala omuntu oyo akutwala oba agenda okukolerako ba kampani olina omumenga sure nti agenda kukolera visa gibayita employment visa visa y'employment eyawukanamu ne kuzino visa ezagundi ez'abasuubuzi ennaku zino zigenze zikalubamu katono naye luli visa y'omusuubuzi ebadde evaayo mu nnaku lumu oba mu ssaawa oba mu nnaku ssatu ono ayagala okugenda mu bawarabu ono ayagala okugenda okusuubula naye visa egenda okukola ogenda kukola mu kulumido visa eyo erina okujja nga eriko ekigambo employment visa nga mpandiikeko especifyinze n'omulimu gw'ogenda okukola job specification nti ono agenda kukola mu security nti ono agenda housemaid nti ono agenda cashier nti ono agenda kukola bwe guti kubeera emirimu kampani zezo ezigira eziweereza visa oba ezaagala abakozi zo ekubuulira n'ekyogenda okukola lwakuba nti obuzibu bwe tufuna mu bundi mu bantu abo omwana ayagala okutambula oba omukyala ayagala okutambula olumu bambi abeera nga embeera emukaluubiriddemu nnyo abeera nja kozesa ekigambo desperate muntu abeera nga ali desperate n'ajja nga buli kye bamugamba akkiriza bukkiriza olwokuba ali desperate ajaga kukyusa bulamu alina ka pressure emabega we kati oli n'amugamba tya ogende Dubai okukola neetaaga emiliyoni 12 oba emiliyoni 7 naye ng'omulimu gwagenda okukola housemaid agenda kufuna emitwalo 9 oba agenda kufuna akakadde kamu kati ye bambi bwadda ye waka n'abuulira famire nti ye bantwala bweru ngenda kulinnya nnyonyi naye batugambye emiliyoni 5 kati oluusi maama taata gye bali eyo nabo bambi tebamanyi nnyo bikwatagana na kutambula bajja kutunda wakaliwo oba akataka oba akate oba ki bakuŋŋaanye sente ezo bazireete naye ng'ate olumu sente ezo zizze nga tezigenda omwana ne visa gyagenda okugenderako oluusi yabasuubuzi tegenda musobozesa kuwangaala gy'alaze oluusi nga ne kye bamugambye si kituufu si kituufu abaze mufunirako kasente nga bw'oyogedde mwanyumiro nti abaze mufunirako kasente agenda kukola bwa housemaid naye ate amugambye nti ogenda kugira ogenda kukola mu restaurant ate naffe abantu bano abajja nga baagala emirimu olumu nabo baagala nnyo ebirungi kati oli bw'aba mugamba nti ojja kubeera maid ayaga
sigenda mu America baba bonya bakola biki tewaliwo gundi tewaliwo bakola mu restaurant ate olwokuba n'oli naye yennyini olwokuba ayagala akasente ajja mugamba nti oba ogukola mu restaurant gukola ki otegedde nnyo ali ajja mugamba nti ankutwala ejo weegiri kumbe ate ye amutwala kukola ki otegedde nnyo amutwala mu kiyumba amutwala mu kiyumba kati nze nandi advise nze omuntu agenda okutambula asooka amanye omuntu agenda omutambuza ngenda kukola mulimu ki waliwo companies ezimu ennungi ezikubakolera ne passport naye emirundi egisinga sigamba buli kaseera naye egisinga company bwekolera passport manya nti ogenda ogenda mu kiyumba okugenda mu kiyumba si kibi kuba mulimu gukyusizza abantu bangi nno nnyo lwakuba oba oliawo ne challenges zaagwo ate nnyingi challenges zaagwo nnyingi naye zigenze bagezaako zirwanyisa naye era nga bwomanyi nti era ku mbaga tekubula musiiwuufu era wabaawo obulumira obulumira obwo oluusi bujja olw'ensonga ezimu nti abantu abamu agenda n'ava wano n'agenda okukola emitala w'amayanja naye ng'oluusi ne contract gye bamuwadde tagisomye tatutte budde kumanya biri mu contract naye ate oli gy'alaga yatwala obudde okumanya ebiri mu contract kuba obuseera ebisinga yagikola oba oliawo nti oli gy'alaga eri bagimusheyalingira ye n'atwala obudde okukola ki ate n'ekirala amateeka agaffe wano olumu gaawukanamu n'agensi ziri endala nti wano omuntu bajjamu wa contract nga bamugaye nti ojja kukola essaawa 10 nga kuyita ajja gisoma ajja kgenda bugenzi oli amukozesa essaawa 12 naye nga tamanyi oluusi nga n'abali eri akuba olumu ku ofiisi naye oluusi nga abaliyo leba bantu batono 3-2 bakwasaganya abantu nga 15-2 kati oluusi newabeerawo obumulumulu naye ng'ate nze ndabira ddala nga n'omuntu bw'abeera wano nti ffenna tukozesa abantu naye era amaka ag'enjawulo gayisa abantu mu ngeri ey'enjawulo ne wano waliwo abayisa abantu obubi naye bwe tubeera ne percentage nti ku bantu 10 abagenda si 10 abantu 100 abantu 2% gyetayisibwa bulungi ndabira ddala nga abantu bakyuse obulamu bagende bakole olumu ebintu bibeera byagezesa mpozi nga ne mu mbeera eyo mukulu Alan bale njagala otubuliremu ku mbeera eyo naddala bana bavubuka kubanga normally bwe tuba tulabye kati ku like current situation mu ggwanga lyaffe nti abaana abasinga ndoza visa zino ez'obarabu zezisinga okuba ennyangu oba oliawo emirimu egisinga obungi gye bafuna gyambarabu kati mbadde nsaba otuwaeko ka insight mu mbeera eyo nti omuvubuka yenna eyeetaaga visa ng'ayagala kgenda mu bawarabu oba ayagala kgenda mu kiyumba oba mulimu bano abaga nti ayagala visa eno eya freelancer ng'asoogera neyekolera emirimu ebirala kitege ebitali bya mu kiyumba visa yeetaagisa ki biki byalina okuteekagesa kuba bangi bababba oli n'amufera n'amugamba nti ojja kwetaaga miliyoni 10 miliyoni 5 ng'ate oba oli ateeza miliyoni meka nga 2 kati yeetaagisa ki nja kusooka njogere ku visa ya freelance visa ya freelance eyo sijja giwagira nnyo bantu gigendako visa ya freelance eyo enyuma nnyo ku muntu ng'olwedde abadde yakolerako dda ku employment visa ng'alina experience y'ewantu nti omuntu yabeera e Dubai emyaka 3 amanyi buli kakuubo ke Dubai amanyi gye bakolera visa change naye omuntu mwami mido omuntu mukulu wa mudaani atagendangako Dubai atagendangako mu nsi yonna okumugana nti genda ne visa ya freelance ya myezi 2 jijja kuggwako ng'alina okufuluma tamalina gye bakolera visa change talina na sente zikola visa change mwe visa change tebagikolera bwereere eyo visa saani giwagidde okujjako ng'okimanyi nti oyinayo muganda wo ng'ogenda okutuukira era yakuyambyeko n'okufuna visa oba taatawo nga yalina experience ajja kufunira n'omulimu kuba kyemmanyi nti emirimu egyo
omuntu agenzedde ku freelancer olumu bakaluubirirwa okufuna emirimu visa neggwako mulimu tagufunye nabeera kati nze nandirowoozezza nti bw'oba nga badde amaanyi akasente financial obadde tonnatereera naddala abakyala wandisoose n'ogendako mu kiyumba osooka obanga afuna ka capital oyogedde bulungi nosooka ofuna ka capital then nojja abalenzi waliwo era visa ezitali za bbeeyi nnyo mu kampani ezimu kuba ffe kampani eyaffe teri mu labor export tukola nnyo tuyambako nnyo abantu ku visa zino endala ez'ensi ezo ez'abazungu ez'ensi waliwo zebayita Schengen visa Canadian visas US visas zitusinga okuyambako ku bantu naye nandi advise nze omuntu ayagala okugenda mu Gulf okufuna kampani sina kampani gyengenda kulikomendinga however nali nkoledde ku kampani ezimu oba kampani emu naye sina gyengenda kulikomendinga naye kola due diligence ku kampani omanye kampani eno yali etuttaani era bwe yagenda yayisibwa atya naye togenda ku kampani gy'otamanyi gwe yali etutte kampani gwe batalina gwe yali etutte gweomanyi gwe lwaki weefuula nti gwoli saveya waayo limupunta nti gwogenda okusooka okukuba oluwenda okola omukululo neyanziza sebo akagamba ako gwogenda okukola omukululo gwayo genda kampani ezitwala nnyingi weziri eziri mu makubo amatuufu bakubuulire bye beetaaga osooka ogende mu kiyumba okoleyo emyaka 2 kontrakiti y'emyaka 2 oba ofunyeemu kamaso akajja wano ate n'oddamu n'oprocessinga n'oddayo ku balenzi waliwo era emirimu egitali gya ssente nnyingi nnyo naddala ndowooza kata nayo mikwano gyange abaliyo bakugamba nti abalenzi basobola okujja ku kasente akatali kangi nnyo era ku kampani ez'enjawulo zisigenda kulikomendinga wano ku gundi ku televisioni ku timbe lwa TV kati nja kwogerako ku muntu bw'aba agenda yeeteeseteesa atya bamuwa kisooso kibuuza omuntu naddala agenda mu galufu yanditegedde ebintu bino nti ngenda kukola eri sigenda waka eri teri maama wange teri taata wange ngenze kola nagenda nga determined nga bw'ojja ng'oyaayaana bannaye bantwale ne bw'otuuka eri yaayaana okukola however waliwo era wake wataba walungi n'ekirala manyaako bw'otuuka eyo ensi zonna ezisinga ziina bubanga bugundi bakiyita bu union bubanga group obubagatta nti Saudi waliwo ka group k'Abannayuganda abe kati gezaako okumanyako ku bantu abakalimu ne ku office we bakutuusiriza oluusi gezaako okulaba nti oba osobola okufunayo ku contact abantu abeggwanga abensi osobola okugetinga nti basobola abakusookayo abasobola okubaako n'ebintu ebimu bye bakubuulira nti bitambula obudde bwonna ekintu kyonna kisobola okubaawo naye buli lwe muba nga muwuliziganyako obanga olina omuntu gw'oyogerako ko naye lumuwadde tekisoboka naye olumu kisoboka kuba tubawulira nga n'ab'ekampala abawuliza oba owuliza ab'ekampala lwaki ali wali Dubai muno tomuwuliza oba n'omulala nze nja kuwa ekyokulabirako kyali kitutuuseeko tulina gye twali tugenze dda emyaka mu 28 bwe twatuukayo twasanga bannaffe abamu tebakomawo naye ne batugamba ebintu bingi nnyo mugenda kubeera bwe muti kibi naye nga mu mazima amatuufu bo baali bakoladde emyaka 3 nga bakooye neffe nga tuli bayala tetunnakolako yadde essaawa emu nga twagala kutandika kukola
mulese obuvunanyizibwa e Uganda mwagala mwetaaga ssente. Obuvunanyizibwa buyinza okuba tebwali bungi nnyo naye ng'omuvubuka nga bw'ogamba nga bw'okiyita nti puroguramu eno y'abavubuka seebyo nali muvubuka muto nnyo naye nga nyina ebiruubirirwa nga ndi mumalirivu. Era omwami gwe twasanga yatugamba ako eno gye muzza teri kiryofu olaba tugenda fe abaddeyo mwe muzze kukola ki. Naye twabeerayo tibuli kyatutuukako ne tukola ne tubeerayo ne tweyagala. Nyina mwami oyo simanyi sijja mwogera mannya ge wano naye yatugumya nnyo. Yatugumya nnyo kuba yali atusingawo ku bukulu. Naye twabeerayo ne tukola. Kati oluusi n'okugira n'ebigambo bitutiisaamu. Kituufu oli kasita ayogera ng'ali negative. Oli kasita ayogera ng'ali negative. Otya ofuna pressure eyo ne fear. Okufiya kya buntu, omuntu okutya, naye ate naawe kolako ku research. Kituufu. Kolako ku research. Kuba kati bwe twogerera essaawa eno kumpi buli famire erina omuntu eyali agenzeeko okukola. Eyali agenzeeko okukola. So ku nsonga eyo kuddako emabega katono nti mu kumanya obuvunaanyizibwa bwo oba rights zo ng'omukozi gwe batutte. Kwera ku nsonga eyo kubanga batulaba abavubuka bangi abatambuddeko n'abasuubira okutambula naye mulimu abamu abatya okutambula nga bwawulira nti gundi wakati ngaera emabegakawo katono tulina cases zetubadde tuwulira ku social media zibadde zitambula nti almost obandoza mu wiiki ng'emu mu space ya wiiki ng'emu mulimu abaana be bazza nga balinga nga bana bonna ng'obulamu bwabwe bukoze eki nga baluzinze obulamu bwabwe katuge nga bafudde. Kati mulimu omuvubuka atya naye olusanga nga abantu abo ababeera bafudde oba oliawo batuuka ku mirimu ne batulugunyizibwa oba oliawo nga tebamanyi na rights zaabwe nga bo. Kati era kati mu nsonga eyo tumadde njagala abavubuka abaliyo bonna obabuulirire oba bamanye rights zaabwe tuwaba atambudde n'atuuka eri mu diaspora rights ze employment rights zitya biki byalina okukola ki okonsidalinga okubeerako ennyo. Tujja kwogera nnyo ku bantu abali mu nsonga eyo nja kukissa nnyo ku bantu abagenda mu Middle East. Abantu abagenda mu diaspora zensi ziri ndowooza ez'abazungu ziri ez'abazungu nazo ngenda zoogeraku katono mu maaso awo naye abantu bano abagenda mu nsi z'abawalabu mu Middle East balina okumanya rights zaabwe. However olumu amateeka g'eri tegakwatagana naga wano nti balemererwa okuzenforcinga nti ng'omuntu nti yandibadde bw'aba agenda okukola alina safety protective gears ebintu byali badde considering ekimu ku byo safety okumanya nti ali safe gyagenza okukola wagenza okukola tugeze azimba bali mu chemicals bamuwadde gloves bamuwadde gumboots bamuwadde masks yekavalinze bulungi obudde kibwe bwalina okusasulwamu tayimule payment alina nayo okugimanya nti banga kimwe bansasulira era sente meka eyo right ye okugimanya. Ensi ezo is your right okuwa vacation kontrakiti yo ng'ewedde kalisi ennaku 21 owummuzeemuko ku bwongo eseza naye ebeera employment right nti omukozi yenna balina okuwaawo ka vacation osobole okurefreshinga ku bwongo. Ate abasinga wanga nange wembadde sikimanyi nti it's among the employment rights n'abantu bangi abali munanga bavubuka naye takimanyi nti kiteekeddwa okukolebwa. Ekyo kiteekeddwa okukolebwa kyova olaba nti buli muntu kumpi basinga kusayininga emyaka 2 emyaka 2 nga bakuwa obanga oyagala okukomawo ng'okomawoko oba toyagala ng'osigalayo. Ow'okusula baba tebakusuza waakiri bakufunira akasente ofune woosula. Katono nnyo ngenda kwogera ku visa ziri kugundi ku ntambula ziri endala yes okugeza omuntu oyagala genda Europe kuba eriyo omuntu ye nga tayagala genda mu Middle East. Awo nawo abantu babbibwawo nnyo abo basinga n'okubbibwa okusinga n'eri kuba omuntu agira nyina omukyala sijja mwogera mannya ge ali ttake yaŋŋamba yakaspendinga emiliyoni ziri 50 mu lugendo
yakagezaako emirundi 3,50,000 naye bwe yabinnyonnyola ne mubuuliramu ne mugamba naye singa bwawakola bwoti ne bwoti ne bwoti mpolampola ensi ezo nazo sooka omanye nti wajje njagala okulaga oba wajje nnyina omuntu wange bw'oba olina omuntu wo yogerako naye akubuulira ekiri wali omanye biki byeweetaaga ate ekyo nja kikisa nnyo ku bantu abali mu Middle East. Abantu abali mu Middle East obulamu bw'ensi ziri ez'abazungu bwawukana nnyo n'obwa Middle East. Era omuntu agenda n'akubuuza engenda n'employment visa no nsi z'abazungu Schengen zensi ezo z'owulira zi Norway, Germany, Finland, Netherlands, Denmark, Poland. Ezo nti oba ofunye visa y'emu ku zo osobola okutravelinga ziri ensi oba 24 kuba n'okusingawo otambula mu nsi. Obulamu bwayo eyo tebagenda na work permit, tebagenda na employment visa, birala. It's a process. It's a process nti yo bw'otuukayo era tojja kutuukira ku mulimu mpozi mulimu visas zosobola okutuukira ku mulimu visa kuba tulina visa types kati okugeza nga mu Schengen waliwo gye bayita class D. Class D bw'otuuka osobola okukola oba okusoma bw'oba ovudde eno ng'olina obukugu obwo naye abantu abasinga agenda n'agamba njagala kugenda gundi naye nga n'okugejalaga tugeze njagala kugenda Denmark ninga ne Denmark okujjako okumanya ekigambo talina research nemu gye yali akoze ku Denmark oluusi yalaba ku social media boogera kino boogera kiri naye naawe ng'omuntu twala obuvunaanyizibwa okole ku gundi ku due diligence n'ekirala n'omuntu ono gozze akuyambeko kukolera ku paperwork oba n'ebirala naye baako by'omubuuza abeeko byakunnyonnyola okulaga nti kyagenda okukola akitegeera oleme kugira nti bakutwala butwazi oleme butamanya nansi nti eno ensi bwentuukayo kiba kitya bwekityo mwami Mido. Kakati mu nsonga eyo mbadde nsaba tugendeko mukumula katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo tugenda kuba nga tutandikirawo wennyini mukama waffe weeyongere okubeera nga olambululira abavubuka abali abatulaba balina ebirowoozo ebyokutambula oba oliawo n'abo bennyini abali mu diaspora kubanga TV yaffe eno bagiraba bonna okutwaliza ensi yonna kubanga tusangibwa ku social media platforms ez'enjawulo n'abali mu diaspora bonna bebeera basobola okukola ki babeera nga batwala bulungi kale katugendeko mukumulamu katono tubeere nga tukomawo. Mukulikeeyo ddala nnyo mwenna mukulikeeyo mu kuwummula era tumbeebaza ddala mwenna abadde ku mpewo zaffe eza GTV nga weekuumye n'obeerawo n'otatagataganya gundi yo remote yo ne weekuumira ku mpewo zaffe eza GTV ku programu y'omuvubuka kale katugatandike twadde tukomye n'omwami ono ayogere okutunnyonnyola kati mu nsonga mu mbeera eno twagala tugendeko atubuulire mu mbeera eno eya challenges nti abavubuka abagenda mu diaspora challenges kize basanga nga bali mu nsi ey'engwira ku mirimu challenges basanga atubuulire challenges ezo tuyinza kutema empendo okulaba nga g'omuvubuka ali eyo timulimu ebintu ebimu by'osobola okwewala oba okulaba ng'ominimizinga challenges ezo okola ki zobeera osanga eyo. Mukama wange kati mbadde nsaba otunnyonnyole ku nsenge omuvubuka ali eyo atulaba challenges ze basanga nga bba abavubuka ebintu eby'enjawulo mulimu abamu oba oliawo tumanyi ne bye tutamanya nga twagala omuvubuka ono alina ekirowoozo ekyo ekigenda mu diaspora tumubulye ku challenges agende ng'abikola ki ng'abisuubira mukama wange. Neyanziza mwami Mido challenges zo we ziri era ng'emirimu emirala oba ng'ensi empya engwira kitosobola kgenda nga osuubira nti buli kimu ogenda kisanga nga Serengeta okuba ndobo. Challenges mulimu nti oluusi kati okugeza ng'ensi za Middle East
temperatures zaazo ziri waggulu nnyo okukompeyalinga n'ezaffe. Abantu ab'engeri gye bali mu ddungu nti oluusi obudde bubeera nga omusana mungi nnyo, oluusi omuntu waakolera nga tewali shelete emala, kati olumu bambi n'akaluubizibwa. Era ye challenge emu n'oli gyagenda okusanga abagenze mu Europe nti eno bbugumu mu Bawarabu lingi, ate era ojja kusanga nga obutiti oba oliawo nga bali mu winter nga naye obutiti buki bungi. Ze zimu ku challenge olumu kibaawo, naye ate abali mu Europe nti abasajja abazungu bo abeeru bo bakola ebintu byabwe ne bamanya nti embeera y'obudde bweti omuntu ajja kuyisibwanga bw'ati, kuba ne bwe kabeera ka bus stop era okasanga nga kali covered bulungi ng'omuntu oluusi tabeera affected. Ate bo balina ne chance nti omuntu asobola okubeera n'olugoye olugumira embeera eyo, balina zi heaters n'ebirala oluusi ekitabeera ate mu nsi zaffe eno nti omwana ajja kuba azimba nga mutuufu wazimba wali open ate omusana mungi, oluusi n'amazzi g'okunywa agajja wala nga gava wala. Balina oluusi basanga obuzibu nti ne insufficient information okubatuukako nti omuntu ayina waali waliwo balina omubuulira ekyoba ekyamuguddeko oba ekyagudde ku famire ye mutuufu n'atakifuna. Yusufu ate ngeri eyo challenge mu nsonga eyo n'ansonyiwa. Waliwo omwana omu mukwano gwange like yanotifyingako n'ambulirako experience eyo nti abamu ku bo bamanyi notuuke ne babajjako amasimu ne babadinayinga access to their families nga tebacommunicatinga. Kate ng'ekyo kintu challenge nnene nnyo mu bulamu bw'omuntu nti oba oliawo famire gye yali badde agumirako okumuwa amaanyi ate nga bamudinayize access okwogerezeganya ne famire yeeyo. Kituufu kibaawo ekyo nti oluusi abamu babajjako amasimu naye ennaku zino kigenze kikendeera ndowooza nawo ne bali ensi ziri zigenda zinywezaamuko nti omuntu alina okommunikatinga n'abeewaabwe. Naye luli babajjiranko ddala amasimu ng'era omuntu amala emyezi 6 nga tebamuwulizanga abeewaabwe. Naye kati ennaku zino ndowooza kigenze kigendeera. Kati ekyo nakyo oluusi omuntu anaagenda aki-expecting nti bwe kiba kikutuuseeko part of life oba okisuubira. Kati olumu waliwo n'emirimu egimu tugeze aba security nti balina height gye baagala, balina emibiri gye baagala. Ti musajja wattu oyinza okubeera ng'omulimu ogwagala era ogusobola naye ne bakuboola olw'ekyo nga you don't qualify. Kati eyo nayo neebeera nga challenge. Kakitegeeza nze omubiri omunene gwe batuni okwata bukwasi ng'oyimirira wali ng'otandika kugira kufuuka mukuumaddembe. Saawa yonna weegirira nti naye byolimu osobola okumpi saawa n'ontwala. Badde njagala nnyo osigale ku mirimu gyajja oweereza abavubuka bano basobole okwenyumirizaamu ng'era bwe tukwenyumirizaamu essaawa bw'oba otyo bw'osabye akanzigale ssebo ojja kusigala naye ab'emibiri egiringa egyo njabba recommendinga nkiddamu nti ewaffe mu Sungula Tours and Travel ne tusinga okukolako essaawa eno visas ezo eza Schengen, Canada, USA ezo F1 ezo ez'aba student, B1, B2 ezo tourism and business, then ne honeymoon South Africa, Thailand, Turkey, India ezo nazo tuzigira Dubai. So tubadde lebagundi eno nagivaamuko nakuba nti engeri gye nagirimuko ne kampani emu kati ebintu mba nkyabijjukira obeera obimanyi mbeera informed neyanzisa mbeera informed mu nsonga eyo kuba bw'oyinza okiweerako obujulizi nti emyaka gye mmaze kituufu minene nnyo mu bintu mu field eyo okutambuza abantu. Kakati mpozi nezimu ku challenges wadde ku mulamu buli ogwa challenges abavubuka ze basanga mu diaspora. Mbadde njagala otutangazeeko olwo ne challenge nga gye mmanyi eya medical facilitation. Nti mulimu abavubuka oli awo ngeri tuwage nti abamu tebasoma contracts biki ayinza okwesanga nga
mu contract eri tekyalimu oba olya mulimu contract ezimu nga kyalimu nti bajja mu facilitatinga medically naye ate abamu ne batatuukiriza nga kampani webeera kiteeka mu contract kati omuvubuka mulimu I believe nu abafuna challenge ezengo nina mukwano gwange yagifunako ey'obujjanjabi nga tebafuna bujjanjabi kimala osegeera kati omuntu owayinza mu advising otya ku challenge eyo ayinza kukola atya ekintu ekyo kyekiri kye nayogeddeko nti bw'otuuka bw'oba osobola funa union oba gurupu y'abantu tugeze abannayuganda gy'obeera ng'osobola okuwuliziganya nayo kuba ekyamazima obujjanjabi bwe busobola okubeera nga tebuliiwo essaawa eyo oba wiiki eyo ng'ate toyina ngeri gy'ogenda bufuna naye bw'obanga weegatta ne banno osobola okugira osobola okwogerezeganyako n'omuntu omulungi omusujja gwenzitira mu nju naye ate badde mmanyi nti omuntu akuvunaanyizibwako asooka yabeera boosi wo bwoba okolera essaawa then next yabeera ddako ye kampani gy'obeera wayitiramu kwanza kyesisuubira kwanza nga nze ndowooza I believe nti kampani zizi ne zitwala abaana ze ngamba baleke kukoma bukomi kutwala abaana abo naye balina okukola follow up ku bulamu bw'abavubuka of course bakola follow up kyensonga lwaki siri mwogezi waabwe naye ekyemmanyiiko nti eri babeerayo ne offices nti omuntu bw'afuna obuzibu immediate office era abaana bo we batuukira kino kyembadde nkugamba mu ekyo nti ekyamazima oyinza okukubira omuntu ali ku office ng'abaddeko utaapu nawe wennyini mu middles omuntu asobola okukubira akasimu obadde okyayina ebikutawaanyamu balina oluusi basanga obuzibu nti ne insufficient information okubatuukako nti omuntu ayina waali waliwo balina omubuulira ekyo bekyamuguddeko bekyagudde ku famire ye mutuufu n'atakifuna ate ngeri eyo challenge mu nsonga eyo nansonyiwa waliwo omwana omu mukwano gwange like yanotifyingako nambulirako experience eyo nti abamu ku bo bamanyi notuuke ne babajjako amasimu ne babadinayinga access to their families nga tebacommunicatinga kate ngaekyo kintu challenge nene nnyo mu bulamu bw'omuntu nti oba oliawo famire gye yali badde agumirako okumuwa amaanyi ate nga bamudinayinze access okwogerezeganya ne famire yeeyo kituufu kibaawo ekyo nti oluusi abamu babajjako amasimu naye ennaku zino kigenze kikendeera ndowooza nawo ne bali ensi ziri zigenda zinywezaamuko nti omuntu ayina okommunikatinga n'abeewaabwe naye luli babajjiranko ddala amasimu ngaera omuntu amala emyezi 6 nga tebamuwulizanga abeewaabwe naye kati ennaku zino ndowooza kigenze kigendeera kati ekyo nakyo oluusi omuntu anaagenda akiexpecting nti bwe kiba kikutuuseeko part of life oba okisuubira kati olumu waliwo n'emirimu egimu tugeze aba security nti balina height gye baagala balina emibiri gye baagala ti musajja wattu oyinza okubeera ng'omulimu ogwagala era ogusobola naye ne bakuboola olwekyo nga you don't qualify kati eyo nayo nebeera nga challenge kasitegeeza nze omubiri omunene gwe batuuni okwata bukwasi ng'oyimirira wali ng'otandika kugira kukufuuka mukuumaddembe kati nze saawa yonna wenjirira nti naye byolimu osobola okumpi saawa nontwala badde njagala nnyo osigale ku mirimu oweereza abavubuka banabo basobole okwenyumirizaamu ngaera bwe tukwenyumirizaamu essaawa bwaba otyo bwosabye akanzigale ojja kusigala naye ab'emibiri egiringa egyo njabba recommendinga nkiddamu nti ewaffe mu Sungula Tours and Travel netusinga okukolako essaawa eno visas ezo eza Schengen, Canada, USA ezo F1 ezo ez'aba student B1 B2 ezo tourism and business then ne honeymoon South Africa, Thailand, Turkey, India ezo nazo tuzigira Dubai so tubadde lebagundi eno nagivaamuko nakuba nti engeri gye nagirimuko ne kampani emu kati ebintu mba nkyabijjukira obeera obimanyi obeera informed neyanzisa
mbeera informed mu nsonga eyo kuba bw'oyinza okiweerako obujulizi nti emyaka gye mmaze kituufu minene nnyo mu bintu mu fiirudi eyo okutambuza abantu. Kakati mpozi nezimu ku challenges wadde ku mulamu buli ogwa challenges abavubuka ze basanga mu diaspora. Mbadde njagala otutangazeeko olwo ne challenge nga gye mmanyi eya medical facilitation. Nti mulimu abavubuka oli awo ngera tuwaga nti abamu tebasoma contracts biki ayinza okwesanga nga mu contract eri tekyalimu oba oli awo mulimu contract ezimu nga kyalimu nti bajja mu facilitatinga medically naye ate abamu ne batatuukiriza nga company webeera kiteeka mu contract. Kati omuvubuka mulimu I believe nu abafuna challenges nga nina mukwano gwange yagifunako ey'obujjanjabi nga tebafuna bujjanjabi kimala okisegeera. Kati omuntu ewayinza mu advising otya ku challenging eyo ayinza kukola atya? Ekintu ekyo kyekiri kye nayogeddeko nti bw'otuuka bw'oba osobola funa union oba group y'abantu tugeze abannayuganda gy'obeera ng'osobola okuwuliziganya nayo kuba ekyamazima obujjanjabi bwe busobola okubeera nga tebuliiwo essaawa eyo oba wiiki eyo ng'ate toyina ngeri gy'ogenda bufuna naye bw'oba nga weegatta ne banno osobola okwogerezeganyako n'omuntu omulonga nti omusujja gwenzitira mu nju. Naye ate badde mmanyi nti omuntu akuvunaanyizibwako asooka yabeera boosi wo bw'oba okolera essaawa then next yabeera ddako ye company gy'obeera wayitiramu. Kwanza kyesisuubira kwanza nga nze ndowooza I believe nti companies zino ezitwala abaana ze ngamba baleke kukoma bukomi kutwala abaana abo naye balina okukola follow up ku bulamu bw'abavubuka. Of course bakola follow up kyensonga lwaki siri mwogezi waabwe naye ekyemmanyiiko nti eri babeerayo ne offices nti omuntu bw'afuna obuzibu immediate office era abaana bwe batuukira. Kino kyembadde nkugamba mu ekyo nti ekyamazima oyinza okukubira omuntu ali ku office ng'abaddeko utaapu nawe wennyini mu middles omuntu asobola okukubira akasimu obadde okyayina ebikutawaanyamu n'otatuukawo mu budde naye bw'oba nga oyina mukwano gwasobola okujja n'akuleetera ka first aid nga ne bali bwe bajja kiba beta nnyo kuba mu nsi bwe tugenda mu nsi ezo ebatali bamaama ebatali bataata tulina okukola famire empya. Kituufu tulina okukola famire nsonga eyo manyi natambulako nafunako nange omukisa otambulako mu nsi ezimu naye ku mawanga ago bw'ofuna omukisa n'osangayo oba munnayuganda munno awo muba temukyali ba mikwano muba mufuuse ba Luganda kubanga oyo yakubeera okumpi kyonna kyonna ekikuuma ekikunyigiriza ng'ogenda osooka okuddukirako tinooba olina obuyambi bonna bweweetaaga era omuntu yatya y'omu yoyo kyekyo awo nkuwagidde nnyo mu mbeera eyo ku mulamu ogwo nti funa banno bw'omanyi sooka onoonye baani bw'oyinza okutandikira kuba famire ye batekyakuyamba. Ne bw'oba n'omuntu omu nga mulungi ne mububi list omukubira kasimu oba naye akubirako n'ofuna obuyambi obwo ka first aid nga ne bali abalala bwe bajja kirungi nti okimenyemenye bulungi nti bwe watambulako eyo gye wali wakizuula nti bw'obeera n'omunnayuganda oba ne bw'ataba munnayuganda naye omuntu nga wakulusegere kiina bwe kikuyamba. Essaawa eyo muba mufuuse n'abaluganda omuntu oyo gw'obe kasita mukwatagane mwemanya mwenna muli ku mawanga. Ku experience gye nnina naye muba nga mwava e Uganda nga mwasowagana nga temukolagana naye omutuuka eri kijja nga kiri automatic nga buli omu yakola ki buli omu nga yeetaaga. Nno kyantukako mukulu nyina we nali n'omwami omu twava eno nga twasowaganamu naye bwe twatuuka eyo yali ansingako ku bukulu nga mutuufu tetulina kyakukola nga tulina kufuuka balongo ebyekampala nebubinaaba nti biri ebyeri. Kakati muganda wange ngaobudde ndaba kadde katuliridde empiga naye mbadde nsaba waliwo challenge yetunatanaba kwogerako basically omuvubuka ono gyazasanga wano ku ground ng'ali ewaka naddala companies nyingi oba oliawo zetutajja sobola kumentioninga naye nga zifeza abaana bangi abavubuka nga bazzeeko okukola nga yateekayo akasente nti awo yagala genda Dubai yagala genda Canada leeta sente bwezi sente naziwa ate natakola ki natatambula. Era nze ndaba ndowooza ye challenge ekyasingidde ddala okubeera ennene mu bulamu bw'abavubuka abo abalina ebirowoozo oba n'essubi erikola ki eritambula. Kati mbadde nsaba
mu mbeera eyo abavubuka bw'oyinza badvisinga otya abo ababbibwa abagenda mu companies ezo ne zibafera akasente kaabwe olumu atunze kataka olumu atunze bibye nayagala ateekemu agenda ayiiye ayiribe ate ne bamubba n'akasente kabadde alina nakola ki nadda kuzoyinza mu advisinga ekyamazima kiri nti bagamba nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika naye kampani zezikoze obulungi wano nyingi ddala naye oluusi n'obwo kubaamu naye nze kye nandisabye bannannyini kampani zeezo batuule n'abantu baabwe abo batuule ne bantu baabwe abo omuntu oyo nga bw'aba yajja mu bulungi n'akugamba njagala kuntwala n'omubuulira era bw'obanga obadde tugezi tonnafunawo contract eriwo katonnafunawo bakiyita kitambula tewali kitambula muyite omunnyonnyole mugaye nti saawe ntewannabaawo kitambula naye mu bbanga bweriti lwakuba nti n'abantu abo oluusi kale nga bwoga nti aba yatunda kataka naye aba ne pressure emabega maama yamugaa nti ngenda myezi egi kati maama alaba bali myezi egi ena kati oba oyina kumutuuza n'omubuulira nemusala amagezi babiri n'omanya nti oba bwe naaba nfunye puroguramu mu gundi oba munnaani kuba abantu abali mu gundi ffe tukolagana nze wadde sigira naye bwe mbeera n'omwana ayagala okgenda ate nnyina kampani gye nnyinza omutwala oba abatwala abakampani kati mu nkolagana eyo osobola okwebuuza ku agenti muno nonga waye eriyo puroguramu bweti oba nnyinawo abaana 3 ba puroguramu eno naye nze siinaawo ne mukwatagana mu bantu abo no bayambibwa muvubuka oyo n'ayambibwa n'alema kufiirwa kasente ke oba naawe n'erinnya lyo ne lirema kugira kampani yo neolema gittatana kale kati mu mbeera eyo mukulu alani tweyanziza nnyo tweyanzeege information yo naina gy'owadde abavubuka abayo bonna batulaba abo olwedde abali mu diaspora n'abo abalina ekirowoozo ekigenda mu diaspora ekyemmanya abavubuka mwenna abali eyo timufunyemu ekyokuyiga naddala gwa planning okugenda mu diaspora nga tolina experience yonna kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga kati mu lw'obufunda lw'obudde mbadde nsaba mukulu alani obeere ng'osiibula ku batulaba oba oliawo akadde kabadde kalo naye tujja kufunayo akadde akalala oba oliawo tujja kwetaaza era tujja kuddamu tukukyaze oyongole okulambulira ku nsonga ezo ssebo mukulu mido neyanziza okunkyaza ku DTV ndi musiimu okukyazibwako nimbaako kyenyinyonnyolako abantu n'abavubuka bannange mpozi kyenja okusaba kantu kamu nti Sungula Tours and Travel tuyambako ku visa processing tuyambako ku honeymoon preparations vacations mu nsi nga South Africa, Dubai, Turkey, Thailand n'endala era abadde nsaba mbawo akanamba kange k'essimu aka WhatsApp mukulu kali 075545 ekimpeesezaayo ako nti eri ekugwa nnyo oluusi nembeera wala naye wano akameseji omuntu omunnyonnyola n'omunnyonnyola kale mukama wange neyanziza mbaniriza nnyo mwena abatulaba ku programu yaffe eno muvubuka mbaniriza mu kanyomero kaffe kano aka current trends nga bwe nakusuubiza nti oba bwe nkugamba bulijjo bwe kibeera ku programu yaffe eno nti mu kanyomero kano tukuleetera ebintu ebibeera bitrendinga mu bulamu bw'omuvubuka ate oba oli ate tukoma kukuleetera bintu bino eno nti kinyumu oba kubeera nga bikunyumira tuleeta ebintu bino nga naawe osobola okubeera nga obikozesa ne bibeera nga bigattako mu bulamu ki obwa bulijjo kati olunaku olwaleero tukuleetedde tugenzeeko ku international market tuyina robots ze tukuleetedde eziriku kati saa zino ezitrendinga ng'omuvubuka gwali eyo wonna bw'obeera ng'oinvestinze sente zo ayina obusobozi osobola okuleeta robots ezo ne zikuyambako mu entertainment industry for example nti mulimu robots osobola okuzikozesa katugambe mulimu robots osobola ozikozesa like okuorganizinga nga marathons n'oziteeka mu competitions ng'ezo nti amawanga gali agatusingako gazikola organizinga marathons ezo nga robots ezo zezidduka era abantu bangi bajja ne bajjuza ebisawo okulaba nga okubeera nga balaba robots ezo bwe zidduka okulaba kyegine gyekola ki enaasinga nti abantu abo bategeka
kibayambako okubeera nga bayingiza ki akasente. Nti omugaso omulala ogwokubiri nti abasinga robots zino bazikozesa mwera still mu entertainment industry nti mulimu abazikozesa mu mazina nti zisobola okubeera nga zikola ki nga ze entertaining abantu nga zise mu mbeera neyokola ki yokubeera nga bazina amazina nti gwe omuntu yenayina ali yali mu entertainment industry bw'ofuna robots ezo zisobola okuyambako nti oba oliawo ne banene abayimbi abakola videos ez'enjawulo still zisobola okubeera nga babeera bakusobola zikupangisaako nobeera ng'ozikozesa nobeera ng'obeerako akasente nayo koyingiza mu mbeera ng'eyo. Nti era ne robots zino osobola ozikozesera still mu entertainment industry nga osobola okuorganizinga fights bazikozesa ne bateekawo rings ne zibeera nga zisobola okubeera nga zikola boxing oba kiyite kickboxing. Nti era still tiobeera osobola okusikiriza abantu bangi nnyo ababeera bali eyo abasobola okujja okulaba nga bakola ki nga balaba emizannyo egyo nti alaba kickboxing nti definitely ebintu tebibeera byabwereere obeera ogenda kuteekawo sente oba entrance fees abantu abo zebasasula kitegeeza nti mu mbeera eyo ti kyekiriko kyekitrendinga ku world market naye nawe kikuyambako oba okitaddemu sente zo ng'ozinvestinze kikuyambako okubeera ng'okola ki ng'oyingiza akasente okitegeera nti abali eyo mwena abalina obusobozi nsobola obba emphasizinga nadde abali mu entertainment industry musobola okgenda ne mufuna robots ezo kwe ziri katale musobola ozifuna nti ate bakukoleddeyo ne robot endala nga yo eringanga ate yo muntu ng'eri modified era producer afajja nga abikuteerayo nga bw'ozirabaawo ng'eri modified teno ate bakoze gundi naddala nti bazikoze okusinza eno ey'omukyala bakoze omukyala oyo nga bagikoze nga basinziirira ku challenges abasajja ze basanga ku bakazi nti ojja kusabisa nga omukazi yenna ali expensive omulabirira omukolera kikati bakoze robots zino nga zisobola okuyambako nti emotionally nti yo ogenda kubeera nayo osobola okunyumya nayo n'ogyebuuzako nebeera nga ekuddamu etagenda kuba okola etagenda kubuuza wa gyova nga abakyala batera okukola ki okikola nti nazo weziri ogenda kubeera nga obiraba nti abantu mwena bali mu entertainment industry musobola okufuna robots ezo n'oziteekamu akasente n'ozireeta ne Uganda osobola okubeera ng'ozifunamu kinene nnyo nga bw'obeera osuubira n'obeera nga naawe ogaziya kunyingizayo ng'omuvubuka. Kati mu mbeera eyo nga tuvuddeko awo mu kanyomero kaffe aka current trends katugenzeeko mu kanyomero kaffe akatopo wa badde kanyomero kaffe kana akatopo wa badde tukuleetera nga twakusuubiza nti tukuleetera omuvubuka alina innovative skills alina innovative mind nti beera omuvubuka ow'enjawulo ngera no ku programu yaffe omuvubuka tubakubiriza okuba ne innovative mind obeera omuyiiya obeera omukujjukujju omuntu nga muyiiya nga mukujjukujju gw'osobola okusurvivinga nga bula mu current situation yaffe wano e Uganda tojja kwesanga toyinza kubeera ng'obwongo bwo buli ku kintu kimu nti oba okozesebwa nga gwawo oli ng'oli start beera ne innovative mind kati olwaleero tukuleetera ebintu nga bino tukuleetedde omuvubuka yakwata Pajero zino ordinary nagitransforminga nagikolamu Brabus Mercedes G-Wagon model 2024 okitegeera tukulaga omwana oyo muvubuka oyo alina innovative mind naawe ali wano e Uganda osobola okubikola bali si banjawulo nnyo tebalina kye batusinga naawe ali wano osobola okubikola kalwa ne Uganda tulinawo abavubuka abamu abakola ka modifications nga DK ka modification muganda wange oyo asangibwawo ku side z'emukono awo tibakola naye they just modify they beautify emmotoka eyo ne bagifuula ey'enjawulo like mu ndabika yaayo naye wano waliwo kye bayita ka transformation ngono omuvubuka gwe tukuleetedde olunaku olwaleero nti akwata ki Prado ordinary n'akikyusa n'akikolamu Mercedes G-Wagon Brabus model 2024 ngera bw'osobola okukirabaawo ate nga yakola ekintu kino eno nga teyakozesa bintu bingi teyateekamu nnyo kinene nnyo obadde okimanyi nti emmotoka eno era nga bw'ogiraba ku screen yo yagikola nga akozesezza material yayo yakozesa wood nti yakozesa metal mu kusooka n'azimba frame yayo bwe yazimba frame yayo then okubeera ng'azimba bode y'emmotoka eyo yakozesa wood kitegeeza tekyali nnyo expensive tekyali nnyo costly okubeera nga yateekamu okulaba nga transforming emmotoka eyo kiba kitegeeza nti tekyetaagisa bingi ti oba oli awo n'ebintu ebimu ku byo ebibadde mu mmotoka eri ordinary ng'eyo gye yakola ati gye yatransforminga nti eno Prado ordinary ti ebintu ebimu ku byo yabisigaza bye bimu
okitegeera okugeza ng'ebintu nga yingini ebyuma ng'ebyo byebimu bye yasigaza naye yagitransforminga n'agikyusa housing yaayo oba gite bode yaayo n'agijja mu kiri ekikadde ekya ordinary Prado ordinary n'akukolera giwagon ennungi kale mu mbeera eyo tuba tubakubiza abavubuka mwenna abali eyo abatulaba nga mu abavubuka mu kanyumiro kaffe kano akatopo wa bade titukujjukiza nti eno programu yaffe omuvubuka it's a youth empowerment program mu mbeera mwe tugezaako okwencouraginga okumotivatinga okitegeera okuyambako naawe obeere omuntu ow'enjawulo obeere ne innovative mind tukuleetera ebintu bino mu kanyumiro kaffe kano akatopo wa bade naawe oba oli awo obwongo obeere ng'obuggula ngenda kuwa ekyokulabirako muganda wange dikka modification waye asinga okumanyikibwa mu bintu ebya modifying ebintu by'emmotoka osanga muganda wange dikke nga bw'alina idea ne knowledge about car modifications okitegeera nga bw'alina knowledge eyo osanga obusobozi abuyina obusobola n'okukola car transformation ng'avudde mu kya modification ng'asobola transforming emmotoka eyo n'agifuula ki ey'enjawulo naye ng'oba oli awo takiyinaako idea naffe wano nga bino tukuleetera ebintu bino ng'ogenda bisanga wano ku GTV wokka toyina ku TV ndala yona ogenda bisanga ebintu bino ebikumodify ebikukyusa tukuleetera ideas innovative ideas oba oli awo oba ng'olina ekirowoozo ng'oba n'obusobozi obuyina obeere ng'oli awo ng'osobola naawe okubaako ekintu kyeweekolera n'obeera ng'okyusa obulamu bwo era nga boolaba omuvubuka oyo nti emmotoka oyo yagimodifyingira ddala n'agikyusa yagitransformingira ddala n'agikyusa nga ne bw'oba otunuulidde interior yaayo interior designing ne bw'otunuulira ne ku bode yaayo ebweru ng'amazima ddala ogirabira ddala nga Mercedes G-Wagon yennyini G-Class ng'ogirabira ddala ng'ekifaananyi kikola ki ng'ekifaananyi kiviirayo ddala mu bulungi bwakyo nga tosobola kugiteeka awo tosobola kukwata mmotoka eyo muvubuka eyo gye yakola n'ogiteeka ne wali eri G-Class evudde oba oli awo mu factory osobola okugiraba tosobola kugamba nti oba osalewo nti eno enjawulo nti ogambe nti oba eno nti eno omwana magezi muyiiya just magezi maganda nga bwe tugayita nti oba motoka yaki ya factory nga tugezaako kukubiriza gwe wenna omuvubuka ali eyo beera ne innovative mind beera omuyiiya beerako ebintu mulimu era abavubuka nabamu bendaba abali wano obalaba ku TikTok nga bali nnyo benyigidde nnyo mu ka interior designing okitegeera kati bwoba ng'olina ideas ka interior designing nga bw'olaba dikke ng'ate olina ne ideas nti osobola okumodifyinga emmotoka osobola okukola modifications ez'enjawulo kitegeeza nti bw'oba okyetaddemu ekirowoozo
ngoba okyetaddemu ekirowoozo era still mu nsonga y'emu osobola okukola nekituyitaka transformation. Kitegeeza osobola okukyusa like bode y'emmotoka nga yo ebweru waayo, ate era still osobola okukola n'interior designing, no designing ekintu ekirungi eky'emmotoka eyo ekibeera nga ekifaananyi kikola ki nga kivaayo. Era nyongera okujjukiza mu mbeera eno nti omuvubuka yenna nga bwe mbakubiriza mu pulogulaamu zaffe zonna zetuze tukola, tibeera n'obwongo obuyiiya, tubeera ku kintu kyekimu, ku kintu kimu. Era ngezaako okujjukiza nti era nga bwe nakyogera mu pulogulaamu yaffe eyaggwa nti omuvubuka ali eyo weekubirize nnyo okubeera nga weetandikirawo omulimu, okusinga okuteeka ennyo amaanyi muki okubeera ng'onoonya emirimu. Nga ffenna bwe tukimanyi nti emirimu gy'e Uganda nti byani akola ki bya connections, ate kitali kyangu kubeera ng'okola ki ng'ofuna connections ezo. Kati amaanyi gateeke nnyo ge wali badde oteeka mu kunoonya emirimu. Yes, opportunity woba ogifunye ng'onoonyeza omulimu n'ogufuna, it's fine, nagwo era gukwate ng'ekyati kagukwate bulungi. Ate ne bw'obeera nga opportunity tonnagifuna ey'ofuna omulimu okukozesebwa, then teeka nnyo amaanyi kubeera ng'otandikawo kyotandisewo. Ng'omulamwa gwa pulogulaamu yaffe eno olwaleero we tubadde tetubadde twogera nnyo ku bintu nga nti abavubuka abali eyo osobola okumodifyinga emmotoka, osobola okukola modifications ez'enjawulo. Kitegeeza nti bw'oba okyetaddemu ekirowoozo era still mu nsonga y'emu osobola okukola nekituyitaka transformation. Kitegeeza osobola okukyusa like bode y'emmotoka nga yo ebweru waayo, ate era still osobola okukola n'interior designing, no designing ekintu ekirungi eky'emmotoka eyo ekibeera nga ekifaananyi kikola ki nga kivaayo. Era nyongera okujjukiza mu mbeera eno nti omuvubuka yenna nga bwe mbakubiriza mu pulogulaamu zaffe zonna zetuze tukola, tibeera n'obwongo obuyiiya, tubeera ku kintu kyekimu, ku kintu kimu. Era ngezaako okujjukiza nti era nga bwe nakyogera mu pulogulaamu yaffe eyaggwa nti omuvubuka ali eyo weekubirize nnyo okubeera nga weetandikirawo omulimu, okusinga okuteeka ennyo amaanyi muki okubeera ng'onoonya emirimu. Nga ffenna bwe tukimanyi nti emirimu gy'e Uganda nti byani akola ki bya connections, ate kitali kyangu kubeera ng'okola ki ng'ofuna connections ezo. Kati amaanyi gateeke nnyo ge wali badde oteeka mu kunoonya emirimu. Yes, opportunity woba ogifunye ng'onoonyeza omulimu n'ogufuna, it's fine, nagwo era gukwate ng'ekyati kagukwate bulungi. Ate ne bw'obeera nga opportunity tonnagifuna ey'ofuna omulimu okukozesebwa, then teeka nnyo amaanyi kubeera ng'otandikawo kyotandisewo. Ng'omulamwa gwa pulogulaamu yaffe eno olwaleero we tubadde tetubadde twogera nnyo ku bintu nga nti abavubuka abali eyo abaagala okugenda ebuli mu diaspora okulaba nga bakola ssente. Era nyongera okujjukiza nti ne wano era still ne woba tovudde wano Uganda osobola okubeererawo n'ogattagatta obwongo n'obeera ng'ofunirawo ekirungi ng'era osobola okukyusa obulamu bwo. Si kyatteeka, si buli agenda mu diaspora nti yakola ssente zisobola okukyusa obulamu bwo. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول
نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا. أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا. كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا. عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا. كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها. محمد قلبي وروحي فداك سيدي. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا. أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا. كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها.
في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا GTV for unity and development. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. When I was young, I was a fool. I was blind, didn't know any better. I was afraid I made too many mistakes, and you'd only look at me as a sinner. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered, until your mercy conquered me. Oh Allah, you know I love my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray. Whatever I did, whatever I said that's wrong, it was only because I was fed up. I thought I could do it all, that I was strong, but it turned out I wasn't so clever. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered, until your mercy conquered me. Oh Lord, you know I love my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities. You call me back when I go astray. Every time I reflect
been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender, I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past, I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you, I know you'll always be by my side. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. On GTV. What do you understand by term fashion and trend? When is she trending akati? Gatto kano ka trending abannange. Banji mulowooza nti omuntu wayogera nti fashion and trends aba mu ngoye zokka. Nedda ba mikwano muli bakyamu newankubadde nti akadde kano ndi mu ngoye. Ne fashion tekitegeeza ngoye zokka, fashion kitegeeza ebintu bingi. Mweno programu yaffe ow'omulembe tugenda kuleetera abakugu nga bannyonnyola ku trends ez'enjawulo omuli enviiri. Ekyenyi ekyo
before nga client tonamukwatako soka okyetegereze olabe bulungi ekyenyi kye kirina kaavu kirina straight line kiri kitya omuli engoye eno ye abaya entuufu omuli amamotoka menye kindeke ebyo byonna bisangibwa ku program owa mulembe wano ku GTV ng'olina omwana mulenzi Nana the intro boy n'omumbeja. What you gonna tell people when you're not watching GTV? Sorry, for unity and development twebweko ku lwamukaaga. GTV for unity and development. Yes, tukwanyiriza gwena eyekumi ku GTV number 1 TV mu ggwanga lya Uganda. Nkubaza bwebaza kulabika